omukulu nkwaniza Katayira sebo neyanziza nnyo neyanze gokunkyaza ku Katayira umanyi mutayira nnyo temuba na byakola buli ssaawa mutulumba buki ekigambo Katayira soko kinnyonnyole Katayira ye muntu azunga ng'empewo eva sese edda bunyolo bweve bunyolo nedde sese kitegeeza buli kimu tukikavalinga afiiddwa ebintu bye embaga emikolo mbadde bwe mugenda kuleeta ne lumbuye anti ewaabwe baguddemu musisi ettake okay tandikire ku kivulu ekya Chameleon olunaku lwajjo omukulu ekivulu kye tekyabaddeyo yagenda ekivulu kye kibuyaga mizimu minyiivu tuwumbewumbeko muzeeyi okuwumbawumba si mizimu just Katonda yakireese nekitabaayo ndamulabakowa Chameleon yeetereeze nga ye abaana b'abantu banyiivu omaikozi mwe bakatayira Chameleon asooka amalutuula wansi yeenoonye oba yeetereeze mu kwetereeza buli kimu kyonna kijja kuba kimwanguyira kyotegeeza okwetereeza ng'akubye baana b'abantu miggo na migere eyasooka yamwokera ku nnyumba owokubiri yamukubye miggo yasooka aka yali accident bayinza okuba se yakikola naye yavaayo neyeetonda ate nga kiri ku nnyumba yo kati gwe oyinza okubeerawo omuliro ne gwaka n'otamanya kiri wakaawo ekyo nammwe abakatayira muleke mutwogerenga ebintu tubikube abantu bamanye nti emizimu minyiivu emizimu miki abantu bagenda ne babeeraawo naye nsooka kwebaza we bali kujja kubanga mbadde nenyiika ennene ate n'obulumi nga buki nga bungi naye kyanyiizizaamu kyansanyudde ate ngenda okulaba abantu bangi bakaabira abambi ekivulu kya Chameleon nange nganze omuntu kuba nakirabye nendaba omusimbi gwe gutokomose obuzibu bwavudde ku ki bwavudde ku bategese kivulu kuba bamuyita Fenoni Steve Jean yategeka ebivulu ebinene mu ggwanga wano ekizibu kyavudde ku ki n'omusajja buli lwategeka n'ebivulu nze ngoberedde nnyo buli lwategeka ebivulu wakiri enkuba bwetatonya ebidaala bigwa buli kimu kyonna simanya kyegaye nti emizimu minyiivu omusajja oyo kuba Chameleon yamutaddemu ssente nnyingi naye ku ssaawa envannyuma ate ekivulu nekikola ki nekiyiika ekivulu nga kyakayiika oba nga stage yakayiika omuyimbi Gravity yavuddeyo neyeewa nagamba kimugwanidde mukama yeebale yakyogedde naye alabika alinaku yakijje ng'omuntu kyenkugamba nti oli abeerayo nga gweno mu maaso Gravity ayinza okugamba nti kyamugwanidde nga alabika naye yamukuba ku kibooko omanyi ne Gravity naye alwanalwana nnyo bayinza okuba balina eyo gye baali bagenze mu bivulu ne beekubira eyo mwate abannamawulire bakatayira ne mubanga ago temugakoze eki temugafunye nga kati nga Gravity waanaayogera nti Chameleon yankubye bagendaga balwanye kankubuzeemu ekibuuzo nga gwe businessman wookola loss kuba ogenda tegeka ekivulu ku Valentine nawe wategese endongo n'okola loss ekivulu kino ekitabaayo ontegera bulungi nnyo kyokka ate bajjo omukola omulimu ogumu ogwa promota oba Bitex n'asanyuka okuba ekivulu kyo tekibaddeeyo twogere ku nsonga eyo kiba kikola amakulu mwenna bakola omulimu ogumu gwe n'okola loosi oli n'asanyuka ati kyegambye kweyo ensonga akati olaba kyenkugambye olwaleero mulimu omuntu okusanyuka ng'alaba gw'olinnya ddaala ate nga ya akka naye nga temujja kumanya nti akola ki nti akka akati Chameleon nga bw'ogambye nti woleese bapromota bajjo Abitex nga Abitex ye ne bamusiba ateera bangi basanyuka accident etuuse okufidde mu sita abantu ne bafa basinga bakisanyukiramu naye abasinga era twanyiiga because kiriwo yenkya kijjawuwo jero kijja wange ne Chameleon wadde abasanyuse basanyuse naye ate twafunye n'ennyiike naye mu byonna ki ekiri wansi w'ekyo oba ekiri mu kitabo wakati
obukyayi ne fitina n'obutayagaliza biri nnyo mu mulembe guno. Okitegeera bulungi? Kati leero Katayiro zze wange naye kimanyi nti ate waliwo abawulira nti Katayira ayine mulangira ne baagala okukuba amasasi ne baagala okutega bbomu. Lwaki azzeewo oyo oba naye akka mu nnyanja kati Chameleon embwa akka mu nnyanja n'obagamba oba akka mu nnyanja wakimwe temukayo ne muzinona naye zaanona oba bano nayo zabwereere nze n'abavubi bavaayo na byennyanja naye abasinga bagamba Chameleon akka mu nnyanja oba kituufu oba si kituufu nze nange sikola ki simanyi. So towagira gravity kyavuddeyo naye ekyo sikiwagira kubanga ne gravity muyimbi. Olwaleero Omuganda agenda n'agamba tulina olugero lwaffe olw'abajjajjaffe lwava dda nti teweewala nkali n'olinnya mmazi. Kiwumbeko towumbako guno omukutu gw'amaanyi. Gw'amaanyi naye nabo Oluganda balukola ki? Kuba olwaleero kyengezaako kankibumbeko. Kiwumbako kiri bwe kiti. Olwaleero bwe naakiwumbako omulala tajja kitegeera. Olwaleero bw'onyambye gwe nga ggwe n'onnyamba nze ate nninza ogwe mu buzibu ne mbeerawo nga ate nkuddukirawo okuyamba. Kyokka ate gwe bw'ogudde mu bizibu nze nsanyuse buki? Busanyusi. Nti nyambye ono ne nyamba n'oli ne nyamba n'oli. Naye nze bwe mbadde mu buzibu basinga basanyuse buki? Naye ng'ate nammwe mbadde mutambula nange nga tutambulira ffenna watya. Kati ye Chameleon ayambye abaana b'abantu ne bwe badde agenda okukolerawo ssente abadde bagenda okukolerawo ssente bangi. Era bayirawo twabayise nakaawo. Okiwulira bulungi? Ng'abantu bagenda okuyamba bangi n'emmotoka nnyingi nnyo. Ab'ebitongole bangi nnyo abadde bagenda okufunamu n'abatamiivu omwenge abadde bagenda kugunywa buki? Bunywesa buseke. Kaakati kyegambye nti okuyamba kwekuli. Olwaleero n'oyamba naye ng'ate b'oyamba bo baagala nnyo okulaba ng'ogudde buki? Ng'ogudde bugwi. Okitegeera kiringa okulima olulimbi naye nga gw'okungula ssere. Osize n'omala okusiga bw'omala okusiga mu kifo ky'okungula ebyo nga byafiira dda mu nnimiro. Nga tugenda maliriza. Kumala. Nga tugenda maliriza si kumala. Kale tugenda maliriza. Yali yeebuuziza biyinza okuba bwa buwangwa naye ate dokita yagendako ne ebulange nasinkana kati. Ate bweba bya buwangwa bw'aba yasinkanye Katikkiro kati obuzibu ennono yaabwe baagivaako abaana bafukamire badde ku nnono z'obujjajjabwe ku buwangiro bw'obujjajjabwe. Ate kati Katikkiro agenda kukolera ki? Okuyingira obuyingizi tekiraga kiraga bugunjufu nti oyingidde ogende mu bajjajjaabo olabe naye emikolo obulombolombo obukoze. Okitegedde? Olwaleero bajjajjaffe baakolanga ebivulu okuva edda nedda ebivulu byabeerangawo naye byabeerangawo edda bya ŋŋoma. Owulira bannandujja owulira baani nga n'embaga zaalinga za ssebo ng'ogenda mu kibira eyo n'otema ekisansa. Naye gwe omanyi embaga y'edda bwe zaalinga ez'omutawaana aye n'abakazi baafumbanga naye kati mmwe mugenda ne muleeta muleese zitenti n'olusanca temulutaddeeko mukazi kubeera mu lujjaawo nga aluka n'emikeeka kyovola bukimu kyavaawo dda. Ne Chameleon bye yagezezaako yagenze embuga naye kyamulemye ogenda embuga togenda bwereere batwala ekita eky'omwenge. Ekita ky'omwenge owulira bulungi togendera wagira ogenda n'akatamukago. Kati goza Chameleon amaze banga kinga tagenda mbuga si banga ddene tetumanya ayinza okuba agenda tebulaba ono omwana w'embogo ye agenze mumulaba mwokola bingi nnyo naye omwana w'embogo amanyi obuwangiro bwe. Okitegeera bulungi amanyi omwoyo gwalya nti ye alya mwoyo gwa bujjajjabwe era alina okugenda n'atuukiriza n'akwata enkoko n'akwata ente n'akwata embuzi n'akwata emmere tebajjala kulya byereere n'ekita ky'omwenge n'agenda embuga. Okugenda embuga si kyangu. Okugenda embuga abamu bakirabanga ekitali mu makulu ekyo obadde okimanyi naye okugenda embuga kya bbeeyi nnyo. Mayanja amanyi ennono ye. Mayanja amanyi ennono ye
Kyovola bwana agenda nga amanye nnono ajja kuddawo bamanye mayanja sono Chameleon kana Chameleon kefuula leero kaba na kalandala lwine kaba ne kalandala lwine kaba ne kalandala naye mayanja gwe tugambako bwana amanye nnono ye nadda mu kitiibwa kye ekyobuwangiro bwe obw'amayanja bino bintu tebijja kuddamu kubaawo kakati so gravity talina lukusa lusanyukira bizinesi ya muno ng'esaanyeewo talina kati baba bannanfuusi bw'oba tolina lukusa lusanyuka ng'ate naawe okola omulimu gwe gumu nze ndaba tebuba bugunjufu obwo ffenna twandibadde tunyolera wamu kubanga eggwanga lyaffe buli ekijja kibaako n'okukwatako nate kibaako n'omutendera omulala ku kikola ki kati ayinza okuba gravity yanyiize bunyiizi nga ye tajja kunoonya ssente ngo Chameleon kyagenda okukola kiyinza otwala emyaka nga 10 okukijjawo oba 2 balinga basambi ba mupiira. Kakati omukulu Jose Chameleon abantu yamaze najja bayiro tekisangika nannyini bizinesi najja weda antu adde batanso okuyingira erya Chameleon nze siryagala ngamba lya mayanja Joseph Mayanja yazze n'agumya abantu era n'abagamba ennaku z'omwezi nga 24 mu guno omwezi gwe tulimu kitegeeza Friday jja kasiteva ku ne Friday eri gwanga mujje wewe tuddamu hadi katolo agenda kwetereza agenda kudde mu bw'amayanja bwennyini obutali buno obwa Chameleon obw'okubulaabula olwo kati aze ennaku zaabawereddemu tugenda kuba atereeza era ojja mulaba nga azzeeyo n'embuga olwo kati onoomulanga azzeeyo embuga ng'omanya nti yeetereezeza kati takyali Chameleon wabula kati mayanja ayategedde ekituufu kyobulaba yazze n'amanya ensobi kwekoze eki kwebadde era kwevudde kwe kusalawo n'agenda n'addayo n'abagamba ennaku kuba kati ze ennaku ayinza n'obutanaaba bigere ayinza obutanaaba bigere nga ali mu kwetonda ennaku 9 asiiba ekigenda obbaawo tekigenda kuddamu ekyo tekigenda kufa ne woba ofa otya ne baba nakigenda mpozi mwabatayagaliza naye bw'anaamala ennaku 9 nga n'ebigere tabinaabye ne bw'onoogenda n'okuba essimu e Roma oba e Vatican abamu bagambye gravity kyakoze badijje balekerawo okuba ennyimba za gravity omulaba togaana ate kuba nnyimba ze kubanga olw'ensonga nakugambye yadde endowooza ye ayinza okuba n'endowooza ye nagaye bayinza okuba omulenzi oyo alwanalwana nnyo nga balina eyo gye baatuukirako oba mu butakkaanya ekyo nakikunnyonnyodde kakati gwe ogaana okuba ennyimba za gravity nti olw'okuba agambye nti Chameleon kyamugwanidde ate baga tosekerera nkenku nga naawe owanisi olwaleero Chameleon muyimbi gravity muyimbi bonna bali ku kibanyi kitya bonna bwe batema amabidde bagateeka ku kibanyi ne basogola omwenge si bwe kiri kakati gravity muleke n'obwa gravity bwe mumutunuulire butunuulizi naye bw'aneefumiintiriza nayogedde kikyamu era ojja mulanga yeetonze esaawa zino nategeka endongo gravity nakola concert ogenda gravity nga yategese ngenda olw'ensonga emu kubanga lwaki tuwagira nnyo ensi yaffe ate twagala nnyo okuwagira eggwanga lyaffe buli ekijja nze mbagamanyo tukwasaganyize wamu bwe tunakwasaganyiriza awamu buli kimu kyonna kijja kutereera nga tumaliriza bugambo ki bw'obuliira gravity okusooka naye bugambo ki bw'ogumya Chameleon gravity muvubuka ate ekyokubiri mwana akyali muvubuka bukyali bungi ye buli ekigwawo kibanga wogambye omwana nti omuwadde kyayi nga taliimu sukaali tajja kumunywa yayogera bwogezi kubanga talina kimanya kiddako naye gravity nga ye mumuleke bagambye obuvubuka buba bungi katwakati naye yateeka enkonyogo waggulu yasiba omugwa waggulu yeewuuba kyokka bwe yeewuuba entebe atudde ku mpanvu ate ayagala okuteeka ebigere wansi otegeera kaba kalina kwewujja buki bwewujja kuba mumpi ate mwana muto kati gyayagala okuteeka waggulu naye asiba omuguwa kali akasajja kaatuukayo legend
ebyo sibimanyi nze nagambye eryakabino nsiryaga njagala lyamayanja anti wamaanyi kati omuntu wamaanyi tumuyita legend yayimba dda emyaka era gyekayimbidde akasajja ako mingi naye mwebalikaagala era tukowoola abali emitala w'amajja yonna n'abali muno nga ennaku z'omwezi 24 nange omulangira basamula ŋŋenda kubaayo era ese buno nze ntuula waggulu mu vip gugenda ebivulu byonna byonna ebibaddewo miliyoni 2 ate kyekinene gwe babuuzi miliyoni 2 kyekinene wamma abatulayo emitala w'amayanja ziyinza okumbula mulina nno okunoonyezayo ekyana nina nno ekyana kyattu kyente tutambula nakyo kyani kyonna ki apple munana ate munaye gye tubeera abantu bakyagala waliyo nekina kijoba nakyo bakyagala kyasinga okwagala batange embeera eyo ku tv yaffe eyo ku masengero eyo nga tuli mu kweditinga naye nga buli omu agamba ki apa ekyo nfunye enamba abakadde bange era batulaba kyogereko ssebo bubaka kugenda mu bakozi bannange ssebo ki apa ekyo mba nkyeditinga ebivubuka byaffa mu ebigamba namba owaayi kyabakibalaga ebintu wano owaayi kyo omwana kyeyagenda maama waakyo yabikiwa olina ne kuwaleesa akabulaaka akasibye obuviiri awo akabulaaka ako kannakijoba wakeeko nako kakaabya abantu kakati ate banaamala ne bankwata mu maaso ne batuyita emabega obuvunanyizibwa bubo bonna nti bonna nabwetuumako omuntu omu ndi nnuma etalumya nti maama nnyabo okay